Tomudi ayina omukyala ow'okubiri. Tomudi ayina omukyala ow'okubiri atali Agatha. Fefe n'abasinga tubadde tumanyi Agatha nga nange kwende. Naye nganze omukyala kizibu nnyo okunkakasa nti omusajja ayina okubeera n'omukyala omukizibu unless ng'ayina bino wammanga. Unless ng'omusajja oyo mwavu talina busobozi bulabirira bakyala abo. Oba sikyo omusajja oyo nga ali bize ennyo, oba sikyo nga ayina obulwadde obutamusobozesa kwerippalippa ku bakazi. Naye omusajja nga ali tali bize nga ayinamu kasente kizibu nnyo okubeera n'omukyala oyo. So we bukeeredde olunaku olwaleero nga mukyala wa Tomudi ow'okubiri avuddeyo mu bukambwe n'akola akatambi nga kano. Katukeewulirireko ate era tugende mu maaso. Akumanyira nze nkoya akamanyiro wabanga abalala bo bakyayagala omumanyiro basirike. Nze nkoya akamanyiro, Tomu nkoya akamanyiro. Nze nkugambye nkiddamu Tomu woba tonjagala nta ngenda kwesonyiwa sigenda kubeerako naye n'okuba onolaga nti ombubira nnyo natanga esaidi endala ondaga tofaayo toyagala kumanya ng'olina mukyalawo. Mukyala mukulu kisiganye, mukyala mukulu waali omwagala nnyo sisobola kukisa. Kyoba nti kale oba mukyala mukulu biki nedda ate Agatha tavangayo kunvuma oba yadde mu inbox gye mutabeera Agatha tavangayo kunvuma. Ate nge dula nebbanga baddengawo ng'akimanyi tavangayo kunvuma. Naye omuntu n'akumanyira newogamba nti no moving on ekiri mu kunnuma I can't even move on right now. Nina okutwala emyaka ng'enazo okugenda mu maaso okumanya nti nyange kafuneyo omuntu omulala kuguno omulembe ani agenda okutwala n'omwana wo, ani agenda okulabirira n'omwana wo. Era niwaba musajja nga avuddeyo eri akulimba erimbe ngenda kulabirira n'omwana wo agenda kukozesaamu obukozesa akuleke. Segera nze mbaddewo ne Tom nga njogeza amazima, mbaddewo ne Tom tugenda mwaka gumu ndowooza n'ekitundu nga tubeerawo mbadde nga nsirika actually zanga nkola n'ebisingako wano nga nsirika naye omuntu ogenda okugenga owulira olina ekikutamye ku mutima, ng'owulira olina ekikutuuse ku mutima weetamiddwa, ng'owulira ng'omuntu okooye. Nze n'omunavayo ne munjajinga mbate simanya kino n'omukoope yalinga ku mutu yenna nkooye ekimala omuntu n'obeera waka obadde mu nju 24/7 n'akantu akatono k'omusabye feve entono gy'omusabye n'agaana akubira essimu mbu twafunye omulimu kote good yino saa munaana ogw'ekiro mbu nafunye omulimu nafunye akagigi kafunirawo namugamba okay genda okole kitegeera tweddeko namugambye genda okole gamanya agenda kukomawo ankubira essimu essaawa zino mbw ate simanya saasobodde kukomawo abantu n'abalala baŋŋamba nabo birala nnyo era kyekintetedde n'okujjaku era mugambye actually sinze nemukubira amasimu nga takwata okitegeera nemukubira amasimu nga takwata wamaze n'akwata mubuuza bye mubuuza anzizamu bya kisiru kyekinkyakudde n'okujja kulive n'okuyomba atali atakimanyi kito mu mufumbo nange kennyini ndi wano kaliwo nange kennyini ndi wano nkimanyi kito mu mufumbo era sivangayo nenjogera ekintu kyonna kwagala teba nenjogera kyoba kiki sivayo nenjogera ekintu kyonna kwagata kubanga baire Agatha mwagala nga nze omuntu mbadde temukimanyi baddengawo nenkola ebintu nengezako okwogera abantu nengezako okugwa neŋŋamba abantu tikibana ekino nekino naye nga abantu
ako ke katambi mukyala wa Tom dikakoze nga sinnaba kweyongerayo n'ababuuzizaako kambabuuzeeko mu butongole yenze Shila Adita mwebale nnyo mmwe abalaba vidiyo zaffe mukola ekintu kirungi mwebale kutwekuumirako imbagala nnyo era mbatumirako eyo yonna gye muli abali mu Saudi Arabia mwebale kubeerayo era nga mbeebaza mwebale kubeera bakyala n'abaami bakozi abali e South Africa abali e Jordan abali e Qatar abali e Dubai abali mu America mukola ekintu kirungi nnyo mwebale kunneekuumirako nsiiba mbagamba nti gwe ayagala okunkubirako ogenda kukozesa linki eryawo wansi mu comment section gikwate mu bukwasi bw'otuwetata ogenda kubanga ojja ku mukutu ogwa Instagram followinga onkubire essimu ejja kuyitamu ate era mbeere nga gikwata mbuuza kyonna kyoyagala okumbuuza nja kuba with respect nkuddamu oba tunyumye ku bintu ebimu byoyagala tubeere nga tunyumya ayagala otumirako ku bantu bo abosinga okwagala omuli abaana bo omuli bazadde bo omuli abantu bonna ng'oyagala kweyambisa ddoboozi lyange erya Adita nsindikira message nja kuba nkukikolera mu bunnambiro era mbuulire eyo gy'osinzirira okulaba vidiyo zange tomanya in the next video nja kuba nga nkutumira nga imbesinga ku location gyompadde tuli mu mbozi ya mwana mulenzi Tom D gwe mumanyi obulungi abakubira obuyimba obuliko ennaku zineeno era nga kano o baby onana ekirote kyange kulirana kyokola abanga mbakuwana banji bampana banetegaze n'abagana bamukunonya lyakukwana anti yegonjayanya yegonkayanya emikwano netujjankalana yoyo nno Tom D kekano akayimba kwe akapya akali mu kubabunya obusondasonda kati nno omukyala avuddeyo namu accusinga namugamba woba tonjagala ingamba ekisinga okumuluma nti Tom D taleka mukazi ono ku going on oba to move on olw'ensonga aba mwesonye ate era Tom D n'abanga akomawo buno bwe bugenda okuba obubaka bwange eri mmwe abaana ab'obuwala nsiiba mbagamba once you see your relationship is not going any further or not moving forward please sula wotawelo oduke if you are in a relationship and you see that your relationship is not balancing you're the only person holding this boat you're the only person holding this relationship okulaba nti egenda mu maaso leave the relationship as soon as possible or leave it immediately because gy'onookoma okubanga weesibako ku relationship eno at the end of the day gwogenda okulumwa gy'onookoma okubanga weesiba ku musajja nga takwagala nga gwosika musika buli dakiika omusika olw'okuba gw'owulira omwagala muganda wange ogenda kulumwa gye bigenda okuggwera ogenda kulumwa ogenda kuswazibwa ogenda okumala obudde bungi nnyo mu kifo ky'okubanga okolamu ebintu ebirala abasajja bangi yadde nga abawala muyina eri mentality nti abasajja si beebamu naye nga abasajja bangi oyinza okuba nga weesibye ku Tom D naye nga Tom D is not the right person to be with you or he was not meant to be your right partner ng'olina okufuna omuntu omulala agenda okubeera mu bulamu bwo and it's okay for a young girl to have more than 6 boyfriends it's okay for a young girl that is not married to have more than 3 or 4 boyfriends because at the end of the day abo bonna bonna abazze mu bulamu bwo that's when you get or choose the right one gwogenda okubeera naye naye bw'onoobeera ku oyo agenda ne yeebaka n'oli n'amala n'akomawo ewuwo lwakwetaaze lwajja obanga gwe beeyambisa obweyambisa nti gwe oba w'oli oba toliiwo ye tafaayo ayina omuntu gw'ayagala gwakumalirako obudde that's why mu statement y'ogambye Agatha tavanga yokko okukuvuma ate ng'akimanyi nti gy'oli you know why Agatha akimanyi mu abasigadde muli bakiyambi omwami we abeebakako bwebasi abakozesa buki bukozesi tajja kukeera ku makya kukujja Agatha mu makaage ate aleete muggwe olowooza lwaki girls learn when to run learn when to know enough is enough learn to decide omanye ki ekikutwala mu maaso ebitakutwala mu maaso obirekenze Adita I learned to love myself more and more I learned to appreciate me because nkimanyi if I don't appreciate myself there is no any person that will ever and ever appreciate me I learned to love me because nze nemanyi no any other person that knows me better
than I do. Nawe kyoyina okukola. Let me know in your comment section omuwala ono ayina kukola atya okulaba nti yeesonyiwa Tom D atwale obulamu bwe mu maaso. Yenze Sheila Adita, embagala nnyo. See you in the next video.